Tegera. Bamusasudde n'agamba njagala obankubire. Yesu taddewa ssente zange. Ampale no sente nnyingi. Angambye abo bankubire ne mugamba nze zeekaani. Nagamba hanzirizaako Kasuku. Era Kasuku beera eyo nti nno ntandise okufuna abanteekamu ssente nkukoleko emikolo ggwe ne banno. Alieni naye kakati ngeno motoka gyetulimu ebyo natubibadde tubyogere no motoka kikaaki ate eno yo ndalamu kati ate eno yo paatulo okitegedde kati eno paatulo okitegeera tejjula obangi tetuleyini buli kimu kitika tejjula gambye tejjula oyina dikiwasooka okubeera nayo nga nayo weeri si gye nasooka gamba oyina eri endala oyina eri endala oyina emu ku ziri endala naye ebivugo oyina bimeka kubanga olumu tugenda ne tujyamu ne tusanga mwene anti ebyo bibulaga nti okoze mwana otegeera ya okola ate no sofanze no sereza nga ate ziva nnyo mu music ate ziva nnyo mu bakyali bange okitegeera music nti asasula nnyo ne watolinye ku stage okitegeera tokuna bafaani okitegeera Bamusasudde n'agamba njagala obankubire. Yesu taddewa ssente zange. Ampale no sente nnyingi. Angambye abo bankubire ne mugamba nze zeekaani. Nagamba hanzirizaako Kasuku. Era Kasuku beera eyo nti nno ntandise okufuna abanteekamu ssente nkukoleko emikolo ggwe ne banno. Aye nangamba n'okugamba nti ajja kuwoza. Muwulidde mbaddewo ng'akuwa ssente. Naye nga sofa ne bakasuku beetereeze nabeera. Tetwaga nnyo bba nnyo obudde naye nga bakole ki? Beetereeze. Bw'obeera nga enamba y'abantu eweera ng'ecomplaininga ku bantu kitegeeza mbu nno naawe oba n'ekikyamu. Temukwata ffeffekka ensobi nammwe era babacomplaininga kitegeeza nammwe mulina ensobi lwakuba kale temuli bulandi nnyo nti nno banaabawa nnyo obudde. Naye nga nabo basobya obimanyi dayasi. Omusajja wuno yagiraddeko mukulu wuno yagibrandinga kikina jajja bba mu kibanda walien efoomu kuba mubeera ku kido teri agamba naye nga lero kikaaki naawe sumusu tya denja byonna bena magezi jajja bbamu abantu batandiseseba okutimba bunomwana wepiki aye namba plate yaki fe tuvuga motoka tetuvuga namba sebo olaba no kibanda oli muleka oyo takisobola oba walya omulekayo n'alya ensi yakulya nakunywa waniga sinenge motoka yo yeeyo motoka yo namu motoka mpya gyetuddemukko ne tugyetooloolamuko ekyalo kino ebadde nga tuzoganya ne tuzoganya tugenze yekatweyo nanga buli wamu etambula Makindi ewo bakibanda kiwani kibanda bange batekeyo naawe mu kamera gwe naawe okulu bakwateyo sebo ane titenda kamera mwana mbadde natitenda kamera olwokuba kibanda mutya nnyo muwanyo respect mwana engombe etambudde nagera okuliranga nekibanda Bobi Wine ali ku katuti waggulu nagitekamu engombe eyo yesite mwana nagisangamu mu ghetto kitegeera teri agambayo anti ffe tuli ku TV obimanyi ebibaamu mwana anti kati nze ndi ku kyalo tuli kumanyiga abantu tuli ku kyalo kyaffe mwana Makindi eki ghetto teri agamba era nga bonna abageto yonna akawempe ekitintale nankusi byonna alinaanye simanya nateete bikyekenge gambye Uganda yonna ne diaspora alifiirya gyodayasi alien olumu ebinkolera nange nentyamu neŋŋamba naye kiki agamba yagamba kiki gambye balabaddenja twakabasuubiza before nga bamanyi tusaaga naye kyekyo ffe tetulimba baana bato kaggo ekyo jasi tuba tubalaga nti maaso awo waliwo ekikola ki kuba radio yabagamba bagenda wulira akaliro kuba teyabagamba nti mulabye akaliro kubanga ye yali akabataddeko naye yabasuubiza mugenda wulira akaki akaliro wakawirako kasetimeni ka radio nakawulira nti nombataddeko akaliro naye nga nane Yesu yali agenda okujja wabanga bannabbi abajjanga ne balanga nti waliwo omukulu alijja
kati nze sigambye nti oba yenze nenga kakaliro ko nsimanyi nkabataddeko kabemanga bataddeko bakimanyi ekyo bajja siganga besigiriza n'abeefula ab'emitwe eminene nenga ekituufu baba bakimanyi ng'abaana abeefula ab'emitwe eminene mwebali era mwebali ab'emitwe eminene ffe tubalaba nenga era sofa tetukola nnyo okubagonza ebikolwa bijja baita okumanya nti naye waayi Alien tuli mu gandalo lya Easter olwakawanyika Easter kano kalenda eno gigoberera kalenda njigoberera bulungi nnyo jasinjira babulabi naye nga mulimu akawanyika Easter kano mukulu yafa enkyagenda ye yazuukirwa mukulu yafa kati akawani akali ku Easter kendabawo omukulu watero yafa simero lwaki baluta Good Friday ng'ate balaga banyolwa nnyo osegeera kati ate akawani akalala kegandi Easter nayo dai kateriiyo mukulu lwe yafa oba lwe yazuukira date ezo zaawukana olumu Easter tugiryanga 14 olumu tugiryanga 4 osegeera kati awegambira nti nno date y'okufa ekyuka etya otegeera we sinabategeera weewo gwosobola okuddayo mu kyalo n'okeera ku malaalo nga tatawo baba yafa 26 nga 14 ate date ekyuka n'aba nga yafa 16 nga 2 okitegedde kati awo just olaba nendaba nga waliwo saayansi awo ali mu Katonda naye nga ate Katonda gyali naye nga yo eddiini ekirambika bulala okitegera eddiini si yatutonda Katonda ye mutonzi kati bw'otawulira abantu n'ogera ku ddiini balowooza ovumye Katonda kubanga bali eri abakola ssemateeka awo bateekamu akawaayiro nti Katonda oba tebabuuza bibuuzo nnyo okitegera kubanga nabo ababiyiiya si be bali abagezi ennyo abayiiya ebigambo ebyo eby'eddiini n'abayiiya eddiini si be bali abagezi ennyo baasuubira nti wajja baayo abagezi ababuuza ebibuuzo eby'ekigezi kati basabako akawaayiro tolina kubuuza nnyo obuuza nnyo obanga esaamu Katonda amaaso okitegera ne babyesigaliza kandi naffe ne tubigoberera bwe tutyo tulowooza nti no byebituufu okitegera buladi naye nga olumu mubaamu ebikyamu sebeera okitegera kati akawani akalala kenja okugamba era ku ddiini si ku Katonda okitegedde okitegedde oluberebere batonda Adamu ne Kaawa okitegedde ne bazaala abaana babiri Keni ne Abeero okitegera kati bazaala Keni ne Abeero ate Keni nata Abeero okitegera kati basigadde basatu n'omwana omu kati simanyi tujja tutya okuyala oba Adamu yaddamu n'azaala omuwala Keni n'azaala mu mwannyina maama yagenda n'anoonya omwana wono yali abuze mwana Abeero yafa n'amuzaalamu okitegedde kati okategedde kati ako tukaveeko ne bamanyi batugamba nti nno omusota omukazi n'omusajja baweebwa ebibonerezo mu ddiini si mu butonzi ebibonerezo nagamba nti nno Yesu yajja n'atufiiririra olw'ebibi byaffe okitegera ne babuuza ebibi byaffe bye biriwa okitegera bw'aba Katonda yasalawo atte omwana we ku lw'ebibi byaffe ffe abataaliwo okitegera era nga sayansi nendaba nga takola ki tagatta kati ate Yesu yafiiririra ebibi eby'olubereberye ate bye baakola ate mu Edeni okategedde ne batusaako ekibonerezo nti omusota guli kubwanga ku mutwe omukazi alilumizibwa ng'azaala yo kyekiro kibanda n'omusajja alira ku ntuuyo ze Yesu bwe yafa byakyuka omukazi takyazaala ng'alumwa ebintu bino ebyeddiini w'obigenda tola nti Yesu aba yafiira bwereere okitegeera buladi ate Katonda omwana we neyewaayo afe ye Sitaani n'asigalawo tola mbuno Yesu yafiira bwereere ddala wala kitaddanga ye lwaki Yesu abayigiriza beyagala ennyo teyagenda nabo n'abaleka ku nsi ne babonaabona kuba yali amaze obbavimbisa kati nga gavumenti bwekuwaga nekuwaga ate yo newanika nengamba ffe tukitadde okimanyi nti nebe egenda labisa gwe abadde anyomola abantu addawo yewaga mbuno order from above okategeera kati awo Yesu yalimbamu okuleka abayigirizwa be yali adde agenda nabo kubanza olabanza abaniga bange ngenda nabo ngamba katugende wano nengamba bwemba tonjaga kukivulunga n'abaniga bange sigenda yimba lwaki ongamba nti abaniga be sebo twamulesezza wabweru kati lwaki Yesu abaniga be okitegedde okategedde Yesu gamba ddiini sigamba Katonda kuba Katonda ali atya omusamiza gamba Katonda omu omukristaayo omusiraamu fena tukimanyi Katonda atya ne kati ate eddiini ne ziyitawo dde ez'enjawulo
ne bagamba nti omusiraamu eno wasa bakazi bana ate omufaaza gwe towasa ate omulokole oba the christianism owasaayo omu kati katonda omu nakola orders nga tezaawukana kitegeeza nti buli ddiini yajja ne order zaayo naye nga katonda ali atya kati sayansi bamututeramu just ku katonda okitegeera katonda tumubirivinga gyali naye eddiini zo kawaanimu eddiini kawaanimu ya tiimu za mupiira jasizinga tiimu zaki za mupiira esinga okukuba enjiri oba kampeyini kankwe ku bukulembeze nti kampeyini asinga okunyikiza n'okuvuma munne yayitawo oba n'okulimba ennyo okitegeera tubadde ku Easter nze ntangaza kyemmanyi kyempulira ku ddiini okitegeera lwaki Easter weeri okitegeera lwaki deeti zikyuka mu kufa kw'omu ate deeti zikyuka Easter ekyuka Christmas tekyuka yonyikanti ayinza oba yazaalibwa kuno olunaku okitegeera ate ne wabaawo neteka linawulidde eriri era Isirayiri bakwata nga oyogera ate ku Yesu osibibwa ate omwaka mulamba bo tebaagawira ku Yesu teri balokole teri ddiini ya bulokole Isirayiri Yesu gyazaalibwa ate ddiini eva Roma mu Itale kyokka ate Yesu okategedde kati bwebagamba ebiragalalagala bingi nogebalekayo nogamba owaayi olwalaki babibiragalagala tebabaddiza kwaffe tubamanyi bali mu kawaani kaabwe okitegeera ffe tubamanyi abo bali mu kawaani kaabwe kyoba nakuba akayimba negamba bwe mba njogera nnyo ebinkwatako ebitankwatako olumu sibiremerako kati abo tubeesonyiwe tudde ku birala